teguyinza kutuula mirembe era nsaba gubeere kwabo abazoganya eggwanga lino abatawaanya eggwanga lyaffe kubanga olwaleero ng'otunulira emiti emitonga gikwawo nga Saamu eyandyetaaze ennyo obulamu n'okusinga Mwai Museveni naye Mwai Museveni akulaga obulamu abwagala nnyo n'okusinga Saamu ku myaka egy'obuto emyaka 24 nga talese yadde omwana oba mulaba obulumi obuli zaaye ekyamazima basoja mwena abasigaddewo ku nsi tetukola kubanga olwaleero Saamu ekyamazima olubimbi lwalulimye si bwe kiri bw'abeera nga alulimye naffe tukyalima olwaffe basaba tetuzikiza basaba omuliro tekutugujjaako kubanga olwaleero kyokola kyekigenda okukyusa eggwanga lyaffe ng'omwogezi bw'abagambye Alan Mayanja Ssebunya omubaka omulonde eyawangula Saida Bumba yavaawo yakola ki naye tugamba wakyaliwo enkonga ekyalemedde Matabi naye tulina okugijjayo tulina okukola ki kubanga ekyamazima Mwai Museveni yewangamya ku ntebe y'Abanyuganda era ekyamazima bwe kuba kugamba nti Sseddubuto Mwai Museveni afaanako ng'omusajja akwata akaana kato tugamba Mwai Museveni yakwata entebe y'Abannayuganda lwampaka lw'amaanyi ga mmundu naye amaanyi g'aba teganaba kuzikira nze nkimanyi entebe eyo Kyagulanyi ajja gituulamu naki paka kubanga abavubuka obuvumu bwe mwolese olwaleero aba Freedom Border na buli muntu yenna Mwai Museveni tayinza butatandika kukola bikola olwaleero byakola ebyokuwamba abaana ebyokuwamba abo abeewaddeyo okukyusa eggwanga lyaffe naye ŋŋamba ki olwaleero tetuterebuka tetuggwamu ssuubi Mwai Museveni bwe yayingira olutalo lw'Ekiyekera yatirimbula abantu b'e Nakaseke abantu b'Ekiboga abantu b'e Nakasongola abantu b'e Luweero abataka wansi wa 5,000 naye mwana wattu nakati azzeemu okutirimbula abaki olw'okuba kyayagala entebe naye tugamba ki olwaleero tulina kunywera tulina kumalirira nakwewaayo Saamu olubimbi lwalulimye naye ffe abasigaddewo ku nsi tusigale nga tukyali banywevu nga tuli bamalirivu ne tugenda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe alindiridde okulayira ekyamazima yakungubagidde Saamu era singa oba ogenze ku kibanja kye ekya Facebook yataddeyo obubaka obutongole obukungubagira Saamu si kyangu pulezidenti kuteekayo obubaka bwe ng'obwo naye olw'okuba Saamu mu myaka gye emito alaze n'abo abakulu mu myaka kyasobola okuteekawo embeera ekyusa eggwanga lye kale nga pulezidenti ne bw'aba enkya taasobole kubaawo naye obubaka obukungubagira Saamu bwatuuse dda era mu ngeri enjawulo twebaza pulezidenti ku kyakoze kyekyamazima abasoja b'abamanyi abasajja b'abalwanyi abamanyi nja kubasaba nawe bw'obeera eyo ng'oli eyo toggwamu ssuubi yongerayo bwongezi ki olwaleero emmandu eyalinnya Alan Mayanja Ssebunya ey'enkyukakyuka n'etwala Saida Bumba emmandu eyalinnya ku Kyagulanyi Ssentamu era aleeta enkyukakyuka mu ggwanga nze ne bwonzita ne bwotta Kyagulanyi eyo emmandu ejja kulinnyamu abaana babasigadde tegerekese olwaleero bw'otunulira ebigenda mu maaso nze Ssebunya ndi ku lukalala lw'abanoonyezebwa singa mulaba social media eyabadde akyogerako tebaagala Alan Mayanja Ssebunya omubaka wa Nakaseke Central kulayira era nga baagala bwenfa wateekebewo by election bannaffe abali mu buyinza batwale ekifo ekyo bakyeddize naye tugamba ki olwaleero tetugenda kwekweka mu mpuku tetugenda kwekweka mu biseguusi tujja kubeerawo kubanga ffenna olugendo lw'okufa ffenna tulinze bulinzi ki ffenna tulinze bulinzi lunaku era nja kubasaba basoja bannange balwanyi bannange eno yessaawa ey'okwebereramu si kwebereramu kwekweka naye embeera yakubeera ku front mbeera yakubeera ku layini kulaba nga tutuuse eggwanga lyaffe so ng'abavubuka
yakubasaba mubeere bamalirivu. Mwami Museveni ali myaka 85. Olwaleero population ya Uganda ekolebwa erimu ebitundu 7 ku buli 100 bonna bavubuka. Kakati Mwami Museveni oyinza okugamba kosekiwalinga future yaabo abasinga obungi. Era yensonga lwaki bw'otunula leero palamenti esingamu baki kubanga be bakiikirira beebo. Era yeggwanga ye population esinga obunene mu Uganda. Tugamba ki olwaleero ng'abavubuka na buli muntu yenna tozikiza yonna gy'oli ojja kutiisibwa bajja kulimbalimba. Abavubuka bangi olumu tuva ku mulamwa nga batuwadde obusimbi obutono nga batuwadde obutole bw'emmere, naye nja kubasaba oba olidde mu Uganda lukwe oba olidde mu nsi yo lukwe, nja kubasaba temuva ku mulamwa. Ensimbi nnyingi nnyo eziyiika mu bakijambiya ba Mwami Museveni ku mulamwa, naye nja kubasaba temuva ku mulamwa. Ng'abavubuka mu lutalo lw'okukyusa eggwanga bingi bigenda kututomera nga bw'olaba Saamu bwagenze, Bayasini Kawume bagenze n'abalala bonna tujja kugenda, naye ekikulu kyakulaba nga tununula ki eggwanga lyaffe. Ku lwa gavumenti ya Kabaka nga nze yali sipiika w'ekikolavuuka mu Buganda, Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza ku mitendera gyonna. Ng'abavubuka nja kubasaba ekiragiro kya Kabaka kibeera kiragiro. Buli muntu yenna waali 2026 sole weeteeketeeke, naye tandika kati kubanga olutalo terunakola ki terunaggwa. Ebifo byonna ebyobwa kansalazi, ebifo byonna ebya LC1, LC3, LC5 tetubinyuma. Obubaka bwa palamenti si kikulu. Olwaleero nze Ssebunya akafo kendimu sikatwala ng'ekikulu kubanga ekifo ekikulu kyabwa pulezidenti, naye nga Kyagulanyi nga tannatuulayo tetusobola kukola ki kuzikiza. Naye nja kubasaba tubeere banywevu, tusigale nga tuli omuntu atya omu. Nga coordinator wa People Power mu Nakaseke district nja kubasaba era tulina enteekateeka eri abo bonna abaawangula okubasisinkana n'abo abataawangula okubasisinkana. Twongere okutema empenda, twongere okuzimba omusingi 2026 Nakaseke twere buki kubanga tugamba amaanyi g'abantu galina okweyoleka. Naye tulina bakansalazi 19 mu Nakaseke district yonna, tugamba ekyo tekimala. Tetulinayo yadde LC3 chairperson eyatwala entebe, tugamba tekikola ki. So mbagamba ky'abavubuka olwaleero mwekkiririzeemu munonye ebifo eby'enjawulo, naye mutandike kati mwenyigire mu activities ez'enjawulo okusobola okununula eggwanga lyaffe. Kimanyi Saamu kyamazima atulese mu mbeera y'amaziga, naye mbagumya nti tubeere kimu, tubeere bamalirivu. Nga Alani obubaka twabuwaddeyo dda ng'embeera, tuwaddeyo obubaka bwa 10,000 okuyambako okuwerekera Saamu. Naye nga nja kubasaba tubeere omuntu omu, tusigale nga tuli kintu kimu. Tugamba people power, our power, people power. Mwebale nnyo, mwebalidde tuwerekere Saamu emirembe okutambula obulungi. Mwebale nnyo, mwebalidde. Ssaabasajja Kabaka wangaale.